Mbanirizaako nate mwebale kwekumira ku mayengo gano omukwano gwange ali eye ampuliriza. Nze bulamu, nze kuzuukira, nze aleeta obulamu. Bidde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba gwe omukwano gwange ali eye ampuliriza. Ngenda kuba nga mbikuwa ki ekimuviiriddeko okwogera kino era lwaki ayogedde kino. Kwanirizaako nnyo ku Yugi Update TV kosinza okuba nga otuwuliza, kitegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gw'ayagala otweyungako nagambye eddagenda ali ku kigambo subscribe kikooneko, kijja kuba kikuleetera akadde, ojja kuba nga osobola otufolowinga bulungi nnyo osobole okubeera ng'oli updated buli kadde. Mugano gyange mmwe abali emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Ebigambo bino byogeddwa General Muhoozi Kainerugaba era ebidrowinzeewo tensioni y'Abannayuganda nga beebuuza ddala General Muhoozi Kainerugaba ekituufu kikyali. Mu bigambo byagaye, Father, I thank you for healing my prayers. I thank you for hearing my prayers. I'm the resurrection and the life. Muhoozi bw'ati bw'agambye nti ye kuzuukira ate era ye bulamu, era yeebaza Mukama okuwuliranga essaala ze. General Muhoozi Kainerugaba prominent figure muno mu Uganda, tumanyi obulungi, akola powerful statement era ezipaakinga controversy eziwuniikiriza eggwanga. Bwe yabadde ayogera ku ngeri eno ne confidence ey'ekitalo ne mu faith, yagambye nti nno kitange nsuwa owulira essaala zange era abo abayimirira alawundi babelivinga nti nze kuzuukira era nze bulamu, era n'abo abakkiriza mu nze tebajja kufa. General Muhoozi Kainerugaba statement ye, eno statement saagala ogitwalenga yakusaaga, erina kyetegeeza eky'amaanyi. Yagambye nti no, Father, I thank you for healing. Father, I thank you for hearing my prayer. Now those who stand around me will believe that I'm the resurrection and the life, and those who believe in me shall never die. Ebyo yabadde statement ya General Muhoozi Kainerugaba. Ebyo ebigambo biina ddala mu nderi kye bitegeeza era bya drawing significance attention eri public n'eri abawagizi be. Kitegeeza nti General Muhoozi yagaba obulamu era abamukkiririzaamu tebajja kufa. Era tuzze tukirabako enfunda eziwera. Bannayuganda bangi battibwa mu ngeri ezifaanaganaku bwe batyo olw'okuba nga tebakkiririza mu gavumenti eriko mu buyinza, olw'okuba nga tebakkiriziganya n'ebyo ebigenda mu maaso mu bukyamu bikolebwa ne gavumenti. Kati leero bavuddeyo ne bakyerambika bwatu nti bo be bulamu, bo kwe kuzuukira, bwe batakusonyiwa tosonyiwa, bwe basalawo nti ofe ng'ofa. General Muhoozi Kainerugaba amanyikiddwa nnyo ku bold personality ne strong convictions. Mu bigambo bye bya reflectinga nga biri unique okwaprochinga obukulembeze saako n'enneema. General Muhoozi Kainerugaba statement eno gye yakoze, eno message yarifalinze nga ye kwe kuzuukira ate era bwe bulamu, era yarifalinze ebigambo bye ng'ebyo ebyali mu Bible ebya Jesus Christ ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. So kino ekintu tekisaana kubeera nga kyakuzannyibwamu, kirina message enkulu gye kitwala eri Bannayuganda n'ogitangaaza. Era twagala General Muhoozi aveeyo atangaaze Bannayuganda bamatize ddala ye kwe kufa, kuba twandibeera wano nga Yesu Kristo yakomawo dda. Ye General Muhoozi Kainerugaba wabanga yeekufa, yeekuzuukira, ye bulamu, abamugoberera abamukkiririzaamu tebajja kufa. Era nga bwe bizze byoleka mu ggwanga erya Uganda, njagala emikutu mingi gimaze kikonfaminga kino. Tolowooza nti nno gavudde ku Yugi Update TV, nedda. Emikutu egy'enjawulo gimaze kikonfaminga nga General Muhoozi Kainerugaba wafuddeyo ne statement efaanaganako bw'etyo.
kiteeka ku tension eri bannayuganda sako n'otukuba entiisa n'oteekawo mistrust n'obunkenke ku biki abakulembeze baffe naddala geno on chief of nga yakulira amagye chief of defence force wabanga yakola statement ng'eyo kyongerera ddala okweraliikiriza bannayuganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jangu mu comment section golowooza kweno statement gye n'omuhoozi Kayinugaba gye yakoze golowooza erekawa bannayuganda etuleka tulowooza ki? Tetubanga tuli wano nga bano abasajja be bulamu era be basalawo okufa era bwe kuzuukira kuba abangi mpulira babyogera dde eyo naye tubadde tetunnakikonfaminga katwagala oveeyo tutangaaze. Ngolowooza statement ye yabadde ki kyerambika gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jangu mu comment section jangu likinge jangu sharinge. Gwagala okutweyungako genda ali okone mu kigambo subscribe otweyungeko nnyo osobole okuba nga otugoberera osobole okubeera ng'oli updated ku buli kigwawo mu ggwanga munnange tobeeraawo ng'oli illiterate ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Jangu osubscribinge osobole okuba nga otufollowinga. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo commentinga likinga sharinga mbaagala nnyo mweraba.